Anti ebimusi bimanyi. Akayimba bobo manyi. Manyi bumu na bumu. Akayimba kagamba nsasirako naawe nina okusobya kubanga ndi. Ate nyimba zaali zadda. Ate nze ndi muntu si wadda nnyo. Nine myaka. No, I'm ndi 25. Yes. Yeah, I'm 25. Yes. Okimanyi mu bandi y'omusajja omukulu bwa. Of course, omuntu atandika kwesalira ku myaka 18 and above, right? Yeah. Kama kononye Mayinja bobo. Si mu bonna, but ye bandi yaliwo. Yali akoze bandi yali anonya bunonya batandi. No, yeah, anonya batandika, but by then it's 25. I was like 20, 21 there. Yeah. Amaze banga chebwe. I don't know. Echapa kyo yakitwala. Kati kuleshobuza Mayinja. Kubanga kati olaba ongama nti no 20 wali by then 20 ng'ebintu bino Mayinja lockdown yonna abadde wano wagendedde ebweru. No, kyenso okugamba nti nze mu byakyapa twakabibeera nga myaka 2 emabega oba gumu kitundu. Awe watyo. So simanyi byadda nnyo. Yeah, kwa sibadde mukyala we sibadde ki shegera. Definitely. Ero qualifying okuba mukyala. No. Neda bambi. Maybe. Kaluka by that time Mayinja yali sugar daddy. Not sugar daddy by the way. Twali ba business partners. Yeah. Of course friendship nga obimanyi. Tematuka kawolongo. Temagena kawolongo. Chechi. Ozoro alero nogamba ko Jobagira Mayinja despite byone byaliwo mulwanye mu media Taaka nogamba ko Joberewo. No, tetulwananga ko by the way. Naye twafunamu obutakwatagana ng'abantu bonna. So mbutakwatagana obwo nampita. Wamala mutula. Nowula n'okwanjula bali bakusazizaamu nga bakugamba soko mala ebintu bine. Kizibu fa abakyala nga ffe. Ulabine ku stage oyimuse n'ogenda. Because Mayinja sandi musupportinze nateeka mu sente zange nga si mu believingiramu. Nali mu believingiramu nakula muwulira nti muyimbi mulungi. So mbadde manyi nti mulungi. That's why ndi wano. Sijja kugamba nti obutakkaanya bwange bajjawo nti ate ye muntu muyimbi mulungi. Kyakoze namwe mukirabye ebbanga ddene abadde ayimba. So we have to support that. Ayina weaknesses ng'omuntu naye tetusobola kutunula weaknesses zokka. Kasente k'omubanja ogasseko ate n'omufuuwa n'endala. Nedda kati lwakuba Bannayuganda twagala nnyo ebyonoonese. Naye omuntu musobola obutakwatagana leero ne waba mwamiwo musobola obutakwatagana leero nkya ne mukwatagana. So nsobola munyigira leero naye ku lwa music we ne mu respecting for that. Bino byalimu simanyi ngenda kukusiba ngenda kutwala eruzira ettaka lyange ndyagala ekyapa nkyagala sente zange ze nakuwa era tubali wano tetukusuubirawo. Mbadde temunsubirawo muli batuufu naye yampita mu buntu. After. Tulina entegeregana gye twatuukako. So saagala nnyo kwogera bintu bingi nnyo.
Because it is none of your business at the end of the day. The moment you come in media, it's our business. No, it is me and Mayinja. But saga ate kugamba nti ate nze muwanana nnyo oba nze biki shegera ate Mayina yanjagala nnyo. Of course. Jojo, you're my favorite. Kujawa kati wanoze mu kitiki kuba yagamba gwe favorite oze mu kitiki nzize nga favorite gwa kati olaba favorite kyo mulala sikuko bakava okuba ekidala of course ate wabimanya otya akava okukuba ekidala kale noga muli favorite wa Mayinja nedda kankubuli omuntu okubanga kati gwe muwagira emipiira muli basajja ba Cristiano mubayita mutya basambi ba mupiira. Thank you nange di favorite wa muziki bobaka kiba olina eri Mayinja ku kyakoze olunaku olwaleero. Mayinja nkwebaza okwekkiriziramu kubanga kubibaddewo byonna tewandibadde ng'ofuna this confidence nojja wano, but you just keep that confidence. Manyi oli musajja wa maanyi, manyi okikoleredde. I know you deserve this. Naye continue ngo you believe until you osaana kisinga mu nsi. Nkwagaliza birungi, sina bubi bwonna bwe nkwagaliza. Ebyange naawe bimanyi bya ssente, so we have to sort ourselves out. Yeah. Ate bya love? No, love ndi bulungi, ndi mukyala mufumbo. Ndi mukyala mufumbo bampasa. Nedda ndi mufumbo kati. Ndi mufumbo. Omwami wange nkwebaza okundabirira okunteekamu ssente. Thank you so much. I love you so much. Bundi abadde alina bandi eyo gye mwali mugenda okutandika n'egwa butaka. Nawulidde nti ayagala giza onoddayo mu eyo bandi. Bw'anaaba neetaaze nga mpisa neetaaga obuyambi bwange. I'm available, but right now ndi nnyo ku business zange, baana bange, mwami wange. Planninga bintu bingi nnyo. Wano oyimbyeko obuyimba mu bandi wagendera? Of course, nyina buyimba bungi. Wayimbira mu bandi ya Mayinja? Yeah. Ate tunabuuli. Wabuteeka ate tunabuta ate singa kolabo, nyina kolabo 3 ne Mayinja. Muzitadde. Naye olina omubuuza. Ani abuyinako rights gweye? Omanyi kolabo eba ya babiri, mwenna babiri. Nze bwe mbutanga ye tagize. Bw'ataliikiriza tebuvundiddeyo? Si kukkiriza weebuli, naye saagala nnyo okukola kintu nga kubanga kolabo newe mba mugambye jimba mulina igenda babiri. Njagala kintu nga tekirimu muguwagwa like nga kugenda mwenna peacefully. Mwatula ne mukaanya lwaki kulundu wamugamba mukola bezo muyimbeyo kemu wano? Tujina naye sekyabadde mu plan kubanga nabadde siriiwo nakajja mu ggwanga mbadde siriiwo. Ebintu bino bitwala nga byakusaaga awo badde olina oshayiningira. Nze shininga always amusanze nyina. I have cash. Sirimba now you can see.